naye ekyebuuzibwa President Kyagulanyi ali ludda wa cause mukyala we First Lady yawandiisa ekiwandiiko ekyo ekiri ku mimwa gy'abantu kyekyebuuzibwa eky'omukulu Bobi Wine nti essaawa zino aliwa. Kaakati nno mukyala we Barbie Kyagulanyi Magere wali naye nno ali confused. Jjukira nti nno avuddeyo n'obubaka actually agambye nti nno munnange tasobola kufuluma. Amagye geetolodde munnange ekifo, so byengenda okubeera nga nkutuusaakokko maaso awo kwosaate ne munnamawulire owa CNN Lale Madowo nabyo ngenda kubeera nga mbikutuusaako. Avuddeyo nno kakati nno Bobi Wine nga yakamala okusharinga akatambi nga kalaga okubba kwa kalulu. Kakati nno byengenda okubeera nga nkutuusaakoko maaso awo. Spice Diana ye avuddeyo munnange abaddekoko n'obubaka n'agamba nti eno mudu nga ate yamutawaana nnyo esayidi eno. Bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yogi wabula kansike nkutegeezeko n'ebyomukyala munnange ate Barbie Kyagulanyi mukyala Bobi Wine Magere wali jjukira nti nno n'avuddeyoko ne nkutegeeza nti nno Bobi Wine yabadde yavuddeyoko ku mikutu egy'enjawulo n'agamba nti nno mu nju ye oba wali munnange ate mu kifo kye Magere nti yatoloseeyo naye nga essaawa zino amawulire gakyagenda mu maaso okwebuuzibwa. Mu ssaawa ng'emu n'eddakiika eziiseeko emabegakaawo First Lady Barbie Kyagulanyi Itungo avuddeyo n'awandiika ku mikutu egya social media n'ateekako nti quick update: Bobi Wine escaped during a home raid on 16th. Military drones still hover over our house. Gunmen still occupy our compound and perimeter wall. I am under house arrest. Kitegeeza ali wakatakizibwa yadde okufuluma naye ekyebuuzibwa President Kyagulanyi ali ludda wa cause mukyala we First Lady yawandiisa ekiwandiiko ekyo ku Twitter ne ku Facebook. So we're asking ourselves, where is Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu? If anybody has the answer, please tell us just that. Naye ng'essaawa zino amawulire gakyatambula, abamu beebuuza nti Bobi Wine aliwa essaawa zino. Eyo nno post gy'olaba y'ey'omukyala munnange ate Barbie Kyagulanyi naye nga ye bbaawe ye tannaba kumanya nti oba ali luddawa, naye nga byebyo era nga boogeza ku munnange ate okulaba ebadde bigenda maaso. Wabula nga ku sayidi y'emu Lale Madowo owa CNN avuddeyoko n'asimbuliza akatambi oba obumu ku butambi Bobi Wine bw'avuddeyo ng'alaga obutali bumativu nti nga batiikinga obululu munnange esayidi eno. Leka nkuzanyiremuko katambi ka Lale Madowo munnamawulire wa CNN. The internet is back in Uganda, and videos are emerging of rigging and ballot stuffing, allegedly by poll workers to benefit President Museveni. Before I show you the videos, this is what a presidential ballot looks like in Uganda. President Museveni is at the bottom, Bobi Wine near the top. Bobi Wine posted this video, allegedly from Western Uganda. It shows a row of people in high-vis vests ticking against Museveni in their poll books. This video is also getting shared, allegedly from the central region in Uganda. Again, people can be seen ticking against President Museveni's column in yellow. The internet was out throughout the election season. We don't have more video, more context, and we don't see these extra ballots being added to the tally. President Museveni was declared the winner of this election with 71.6% of the votes. Ku katambi ako kabadde kafuse munnange ate etabbu ku social media. Wabula nga ku side y'emu Spice Diana yavuddeyoko n'obubaka wali n'agamba nti no mudu zero mwe muli muti eyo. Ye agambye nti eno gyali nti munnange mudu teyeesimisa n'akamu. Wabula nga ku sayidi y'emu n'ayongerako era n'obubaka n'agamba nti nno gwe eyo gy'oli kiri kitya, mwe muli mutya eyo, ku kibuuzo ekyo ky'abadde abuuza. So bw'atyo munnange ate Spice Diana walabiddwako nga bw'abadde akoze post eyo
munanga ate ku mikutu gye egy'enjawulo okwetoolola wali munanga ate eside. So bwenti bwenkoze kakasa nti osubscribinga ebisigadde byonna obiturekere, tujja kubeera nga tukuwa update yonna enaaba efaayo.